nga tugeza ku Pastor George Okudi Byobadde nkutegeezaako omukulu ono kyenkakasa yazaalibwa mwagwa 1968 mwezi gwa kunanga musanvu. Pastor George Okudi akaloba kayita Wera side z'omu Soroti ejo yasobola okuba ate nga azaalibwa. Bwategeeza nti famire y'okuzaalibwa omukulu ono bakulya mu famire nga balunzi bante era nga gwe mulimu gwe baali bakola nenga music bo baali bamuwagala era okuyingira ekintu kya music agamba nti yayiga music ono olw'ebintu ebayita we yagenda nga malungu okuba ate nga alunda ente ezo yasobola okuba ate nga afuna vibe gye bayita vibe akadde kano okuba ate nga ayagala music n'embeera y'ensi gye yasobola okuba ate nga ayitamu music yali amwagala naye nga tayinza genda mbu oba akole practice oba akole training ey'amaloboozi wabula nga akola training nga akolagana n'ebinyonyi oba n'embeera y'ensi nga basobola okuba ate nga etambula. Era akayimba kwayita Wipolo nkutegeezezaako bangi nnyo muyinza okuba ate nga mugamba nti akayimba ako mukamanyi nenyinza okubuuza nti bigambo ki by'osobodde okuba ate ng'omanyamu olw'endongo nti omukulu ono era ne bannaffe abakola awards bamuwera award eyo bagamba nti olw'ekyenjawulo kyasobola okuba ate nga ateeka mu ndongo eno ey'okuba yalaga traditional beats oba endongo eyo eya Africa yennyini ey'obuwangwa bwa Africa yasobola okuba ate nga emufuula ekyenjawulo. Omukulu ono gwe bayita Pastor George Okudi. George Okudi nga akula mu kintu ky'endongo. Pastor George Okudi ategeeza nti nga atandise okuba ate nga akula kitaawe yamufaako ku myaka emito ennyo awo ne yasobola okuba ate nga yeebeezaawo ne baganda baawo era kyasobola okuba ate nga kimubeezaawo kwe kuba ate nga yali amanyi okuyimba ku kyalo baali bamupangisa okuyimba ku mikolo egy'enjawulo okuli embaga nayasobola okuba ate nga amala okupambana kubanga maama wa kasente kaali katono era nga yasobola okuba ate nga ayamba ne ku banne okuba ate nga abaweerera mu kasente ako era yasobola okuba ate nga afuna omukisa n'amaliza high school obudde obwo era nga ategeeza nti mwaggwa 1984 yasobola okuba ate nga alokoka omukulu ono nasobola okuba ate nga agamba nti endongo gyenjagala okuba ate nga nyingira oba oliawo mukama ajja kuba ate nga anzigulyawo mu mbeera yonna. Mwaggwa 1991 awo nayingira ekibuga Kampala. Okuyingira ekibuga Kampala tebyali byangu wadde n'akamu era nga yasobola okuba ate nga atambuza bigere omukulu ono okuva side ze Soroti eyo nga bamutwalako abamu bagamba nti oba mwana wa stress olw'embeera gye yalimu obudde o Pastor George Okudi nasobola okuba ate nga yamaliriza at last nayingira ekibuga Kampala nenga yategeeza yayingirira ku bigere ekibuga Kampala. Pastor George Okudi nga ayingidde ekibuga Kampala yasobola okuba ate nga akwatagana n'emikwano egy'enjawulo awo nno yasobola okuba ate nga afuna abasajja bakatondo abakatonda basobola okuba ate bamuyambako okuba ate nga ayimba mu kyaki ez'enjawulo wadde nga baali tebamukkiririzaamu obudde obwo. Waliwo gye yali alimu waliwo concert emu kyaki emu gye yali esobodde okuba ate nga etegeka wasobola okuba ate waali omuzira kisa yasobola okuba ate nga ajja n'alaba ku mukulu ono ng'ayimba awo ne yasobola okuba ate nga agwira mu bintu n'afuna sponsorship ya mwaka mulamba okumutwala mu London eyo mu UK bamuwa omwaka mulamba ng'asoma ebintu bya production oba music n'asobola okuba ate yabikuguka. Pastor George Okudi ng'asobodde okuba ate ng'amaliza koose eno abazungu basobola okuba ate bamwesibako ne bamutegeeza wali badde osigala eno osobola okuba ate ng'otambuza ebintu byo wabula omukulu ono olw'embeera nti yali ayagala Africa n'okukuza ekitone kye eky'okuyimba. Pastor George Okudi yakomawo wano mu Uganda mwaka 1997 ng'akomyewo mu Uganda esobola okuba ate ng'akola studio ye obudde obwo studio zaali ntini nnyo naye yasobola okuba ate ng'akola studio ye era yasobola okuba ate ng'ekola akayimba ako bayita Wipolo ng'afulumizza akayimba ako tebyasobola okuba ate nga bitambula bulungi nnyo ne bisobola okuba ate nga byajja mpola mpola biri gumu. Waliwo awards basobola okuba ate bategeka abasajja abalokole basobola okuba ate nga era aziwangula mwaggwa 23 awo enzu yasobola okuba ate nga etandikira okumanya nti waliwo omusajja gwe bayita Pastor George Okudi awo na awards bayita Palm Awards yasobola okuba ate nga awangula best gospel akayimba ke bayita Wipolo era nawangula ne best gospel singer era Pastor George Okudi omwaggwa 23 wali kyali kituuza. Pastor George Okudi n'agenda mu ze bayita Kora Awards ze zimu ku award mu Africa ezisinga okuba ate nga zissibwamu ekitiibwa wadde akadde kano baza mu mbeera nga bwetambula kale n'endongo nga bwetambula. Kora Awards zino ze zimu ku zisinga okusibwamu ekitiibwa. Mwaggwa 23 yasobola okuba ate nga akuba omusajja gwe bayita Chameleon mu kategori gyalimu ya Kora Award. Wipolo yakuba oluyimba lwe bayita Jamila mwaggwa 23 abajjukira obulungi. Chameleon ate nga yali ku hype obudde obwo. Chameleon yawangula award 2 mu Kora Award ekitaali kyangu wadde nakamo. Yawangula best East African male artist ne best male Kora Award ne best male omukulu oyo gwe bayita Pastor George Okudi nga kayimba kyakamutwalayo ke kayimba ako naffe nga tetukategeera bulungi abana Uganda nkakasa n'akadde katemuka manyiko wadde n'akamu naye ng'ebyafaayo bya Kora Awards
ono omusajja bakyamutendereza paka akadde kano gwe bayita pastor George Okudi olw'embeera nti kutegeeza nti endongo gye yakuba nga bannaffe abakola wadzi baagala ekintu ekiri nakyo ekiva mu Africa ng'ebidongo by'Abafirika byennyininyini. Ye mukulu pastor George Okudi. Abantu bangi nnyo abasobodde okubate nga bayimba ennyimba z'eddiini oba oliawo. Waliwo omukyala gwe bayita Betty Namaganda, Deborah Kitonsa, waliwo Seku Martin abajjukira ebiseera bya pastor Bugembe ng'ayingira mpola mpola. N'abasobodde okuba tebakitambuza akadde kano be balinga abakyaliwo. Waliwo Judith babiri endoza atandika n'akayimba bakayita beera nange nga kamuleesaawo mpola mpola. Kati akadde kano waliwo Le Vixon ne Bugembe kyasobodde okuba te ng'alemerako. Judith babiri naye mwali mpola mpola ensonga bwe zitambula nga bwe kutegeeza apamu awadi abajjukira obulungi kano yali ya 23 pastor George Okudi yagenda South Africa mu awadi zino era ng'omukulu yagenda n'omukulu Chameleon Babekulu kuba bali mu kategori eyo yonna wabula omusajja gwe bayita Okudi yabakuba bubi nnyo ebimu ku byali mu awadi ez'omyaka egyo kino kikadde. The best artist male East Africa and their award goes to who? I'll tell you. George Okudi, Uganda. From Uganda, George Okudi. Thank you. Thank you very much. I would like to dedicate number one, this award to my Lord and Savior Jesus Christ, who saved my soul. Secondly, to the nation of Uganda, which has been coming out from the epidemic of HIV, and now the gospel has taken over to the extent that now I can take congratulations also to my president, who has worked very hard together with all the other people to bring back this nation to make it what it is today. The freedom of worship has brought about this. Number three, I would like to thank the Palm Awards Uganda and our sponsors like Celtel and other companies which have worked very hard to raise musicians in Uganda. All the other artists, I would like to ask, I'm very excited. I know we don't have the whole day, but I would just like to ask Jose Chameleon together with Bebe Cool, let us present this award to our nation Uganda. I would like, whatever they are, please come and help me hold this award, because this award is for Uganda. Uganda. I mean Uganda. Woo! Ladies and gentlemen, put your hands together for Bebe Cool and Jose Chameleon. This is our award. We are taking it back. God bless you. Beautiful. God bless you. Beautiful. Hallelujah. This is wonderful. This is wonderful. Thank you very much to the organizers of the Cora Awards for inviting East African artists. Thank you. Thank you. I would say thank you for the direction of African music. Love you, Africa. Aya base. Ezo ndo za awadi zasobola okubatenga zitambula mu Cora Awards ezatambula 23 nkutegeeza omukulu gwe bayita pastor George Okudi yamenya rekodi etabanga nawo mu nsi okuli Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, South Sudan tewabangayo muntu n'omu eyaddamu okuva 23 okumenya award eyo oba okufuna award 2 omulundi gumu ogwa Cora Awards. Na bino byaliko yabyogera. When I was leaving Uganda today, there was speculation. I just said, well, just take the best East African award and that's good enough. Now, when you hold this one, best African male artist, when my mother looks at this, she will pass out. I would like to congratulate Pearl of Africa Music Awards in Uganda, East African Airways, which brought me here on first class. And by the way, this is illegal, but I was moving and traveling with the pilot himself. I was not sitting on the first class. The pilot asked me to pilot with him but I'm not a pilot, but I was asked to pilot the plane. I mean, I did not handle it, but I was there piloting with my words. I would like to thank
our president Yoweri Kaguta Museveni, who is a great hero, who has picked Uganda from a rubble, from nothing, and made it a nation, from the ancient days of the colonialism and dictatorship. I would like to thank all the sponsors of Kora Award for being able to coordinate and invite us and hosting us in 5-star hotels where we are relaxing like anything. By the way, I am holding this African award, but I want to give you a background that I am a literally cultural nomads boy born in the... Aya basa, ye mukulu egobaita Pastor George Okudi. Era abayinza okuba tebakebera ku nnyimba ze, oyinza okukebera ennyimba naye ng'oluyimba olwasinga okuba ate nga lukola golden song hit yasobola okuba ate nga ekubira ddala gye bayita wipolo. Paka akadde kano ebigambo ebirimu kisinza kugamba nti n'olw'ebidongo byasobola okuba ate nga ateekamu n'amazina ge yali akozesa omukulu oyo ge gamufuula ow'enjawulo. Waliwo ennyimba endala album zasobola okuba ate nga ku album kwaliko ennyimba ez'enjawulo. Waliwo akayimba kabayita things are already better, waliwo take to Calvary, go to nations, hallelujah Africa, God's plan, analia nyingi nnyo zesobola okuba ate nga kola. Yoyo nno omukulu mu byafaayo bw'oyinza okuba ate nga oyogerako abasajja ne kamiliyoni bw'oba omubuuzizza obudde obwo 2.3 kamiliyoni yalina amaanyi, olaba omusajja yamukuba awaadi eyo gye bayita kola awaadi. Awo nno bwe nkutegeereza mbwe emboozi teba nkadde.